oluva muno ero jja kugajja wano ebibuuzo n'ebyokuddibwamu bijje kuba akafulu abamanyi ensonga era amususpecting nti zino programu zebaga nti zabasamize nabagambye nti ekyobusamize balime balimba the churches beyambisa bana ba UCC kakati nemmengo yekisalidde amagezi bali jeserinze ekibiina ekigatta abasamize nga bamala kukiryalinga okujja ku radio omala kubasasula there is a lot of money they have just released yes nebatamanya kankubuli nze I believe in witchcraft. You? Yes. You do what? Yes. You believe in witchcraft? Why? Right. Yechamanyi kiri kimu nti omuloga ayina eddogo ng'obusajja bwewaffe tekambalanga ku ngatto tekavuga mmotoka tekalyanga ku nnyama kalya mutwe abawano kasula bubi oyo yayina eddogo mu bano bonna be muyita abalogo tekuli n'omu obulogo tebwerangako nakamu eddogo lyabo lyeribuleeta gwoyogera akasajja okasanga kano gamwanyi ne kabuuza tewa ate gwe ekikulese nti anti jjajja yafudde nga bwe wagamba akisidenti nti bongere bakulumbe kati kayinza okweraga nti ntita abantu bano tebabimanyi gavumenti is totally confused tayita kaleete miliyoni 10,000 nagamba abasajja ba polisi nti mbawemmeka akakadde ka sente nga 3,000 zikomyawo motoka zange ndi musiro yo mathematics naye nze amagezi gana basalira sirigaba waliwo naava okuba esimu motoka namuga yange yagimukamu embale naddukanga n'omusota namusange yabuuza olina erikomyawo mukazi we bakubyeko omukazi bamubako omukazi we munaku omwaka nga guggwako tubadde na bingi bye twogerako ngera bulijjo yenze kanka kapita ngera buli lwakuna gamba muno nti programu ene dibwamu ekiro oluvannyuma programu amakya amalungi tuba tugguka butereevu n'ebikukunavu ebitutte ebyobukulembeze oba ebyobufuzi mu wiiki eyaffe ebeerawo lwakuna kankubadde dibwamu ekiro saawa 4 ne ku lwesande saawa 6 mpaka saawa 7 kati gwe ayagala ogenda okwekolerera osobola okwekolerera n'obeera mukakkamu n'ogiddamu ekiro naye nayagala okugibeerako butereevu nga kabali aluuna bwakola njagala naawe ogibeereko ndowooza katono awe wagguse dda ow'ennansana neddira kinyomo akabbira omutima ndi musajja wa kabaka wiiki eno bingi ebibaddewo nze nkyaza mutabani wa Yohana Mirundi ajja ku programu tugiteekateeka nenjikwanjulira ye yabeerawo okusunsulira ebyobufuzi singa nze nali mbitegeera singa nze nkeerawo naye gwenkyaza okubanga abikusunsulira kati genda ku mutimbagano gwaffe ogwa ABS TV official page yawali ku YouTube o live streaming ne munaali emitala w'amayanja mugambe nti programu zibeerayo ntayeekwasa nti ate kino nakiri kale no ne ku Facebook page yaffe omukulembeze w'enkya ku ABS TV saako ne ku namba yange ya WhatsApp tusobola okwongerayo emboozi eno 755378 mwekyo njagala okutegeeza nti bingi nnyo ebibaddewo ebyobukulembeze ebikwatira ddala ku mbeera y'omuntu wa bulijjo saako ebyo ebiyingirira ebyenfuna leero 13 ebula ennaku lumu ndowooza lumu nga 15 nankulu wa Kampala Jennifer Musisi lwava mu ntebe tamale no yamuyeekera nga yakajja naye asembeyo agamba bamukozesa simanyi kikyagenda kuŋŋamba ku ekyo simanyi kyanaŋŋamba ekyokubiri mu Desemba fe mu byobufuzi tubadde tulindirira General Mugisha Muntu owa ekisinde kya New Formation alangirira ekibiina mukino abadde alina otubuulira ekibiina kye bakiyitaani nayo pressure group oba ki tubadde tukyali awo ne 221 n'asabuukululwa asabuukuluddwa kubanga Electoral Commission alangidde road map ebinaakolebwa nga tetunatuuka mu kalulu ka 221 n'ebyo ebinaakolebwa mu kalulu mwennyini muno biliyoni za Uganda eziwera 8 ze zigenda okusaasaanyizibwa kalulu bakafulumizza ebyo byonna bayina n'abalonzi abateewandiisanga n'abalonzi abateewandiisa bayina emitwe wano road map. How can you say that you have voters who have not yet registered? Ate wabalabye otya oba wabalabye otya basajjamu obubbi bwe bayitiridde. They think that everybody in Uganda is a fool.
roadmap yafulumye baba bakubalira nti district zinaba bwezi tibiri abiri mugumu okusinziira biliyoni 8 zitulina okukozesa. Electoral Commission yatomera nerozinga credibility kakati ereeta y'ekipya akiri kyabatta ekiri ekyokulonda ani yatomera etya twaguse Dove Studios aba Electoral Commission ye roadmap bagifulumiza ne bagaa tweteekerateekera 2020 olabondo chairman nekigundugwa yekukumi tubagenda kwokya bintu mpulira. Nze I studied this group for 14 years and amala mu government. Bwoba tobategeera oli bategeera ojja kudduka. Electoral Commission isn't it supposed to be kind of an independent body? Yes. Independent body, though it is supervised by General Otafire. Opposition babasalidde amagezi. They have brought the election period near. We are going to have electioneering for the next 3 years, which is exactly. You cannot 19, 20, 21 in an election mood for 3 years. Atenga gwe otambula bano tobakiriza kutambula ate bano bafulumiza road map okufulumira road map kitegeeza singa tukwata obululu muliki kitegeeza buli mwata andikira okutraininga ate ono takirabo ono Electoral Commission omutwe gwe gunoonya ssente. Singa tukwata nga tugenda kusamba kapiira tukwata obululu nti tamale FC agenda kusamba yiga FC tutandikirawo training naye ono tabakkiriza yingira anti kakati tabakkiriza kola muli wa sente anoonya kubba. Electoral Commission enenya to become active ate mubirimu temulimu civic education. Museveni yabakanga yagamba tebakola mirimu tolowooza nti baacting under pressure. Museveni yabagamba Electoral Commission kuddala. They lack a centralized command. Where should either they are in panic or they lack abantu bali ku face baba nabo mafia ya Uganda kizibu kyekola kwe kujoga mirundi agenda mu bantu ngantu ya push tayinza agenda mu bantu tumwebaze ne wabwe ati ayo ono omuvuka ajoga ennyo naye yanonyanga kake kakati kyetubuuza bwolowooza nti ba mirundi bojoga bo bajja kuwaayo ebintu byabwe babyoke mpulira abaana baffe babatulugunye ku masomero mange bamwoke nga naye nate muntulugunya okwokya ebintu bya mirundi kitegeeza mirundi aba akoze bibi lwaki baka babyokyanga akoze bulungi kakati ate neno sifunyeeyo mpulira. That's why abantu nga Musisi abaana bwe bakula batubuulira nti musiba mubuuliza gwe kakati gwe president yazze mu Kampala baagala kulaga gwe nti gumu binakibakola nakibalekera bo beekukumye abakola mu enguudo beekukumye ebule ennaku agende bo beekukumye abakola sente abatunda mu poloti balowooza mu busisajje bawannakyobe yadduka nakita nakivaamu. Nze ndi wange netuulidde nasigala kuwagira Museveni toyinza okumpita mu meeting enti jangu situtiri kubagana n'abaana abo. That is a very big dilemma. Nti abajoga abantu ate bagenda mu ataaka nti ffe tudire bakuuma amagi gaabwe bagamaamira obugagga bwabwe ffe tulisikinga ebyaffe bitwekoledde. Is it too early for Electoral Commission? Kirabikanga ekiri too early. Electoral Commission okola ki okufulumya road map tesobola kusasininga campaign myaka 3. Why? The party does not have money. It will be Museveni nti kyalenga sente ya agenda mu kigunda nazikolayo mukimuganye encha nezikola ate kapana yakimugana kutuuka wajagenda mu kooti abawabire wajagenda mu shimolezi kubanga bakusasira bamwaleta counter nababule nembaga nti endongo bagisala esobola okukuba kyalenga mpulira. Why? Kuba Africa erowooleza mu gundi nabaga nti akasajja ako akatalina amagezi akakajogenya ate bano balowooza kalina amagezi katandika kuvuma Bobi Wine ku social media countaringa byayogera kalina amagezi nakamu kubanga bwobanga you are attacking Bobi Wine at the same time you are using kusasira you are confirming that musicians are important otaddewo abangayina nga yagenda flag bearer number flag bearer. So what are you stressing?
katulwa morede jali yakiragadde at parliament esoboka muzanyi wa mizanyo. Don't attack Bobi Wine. Yes. Look at the situation that has brought Bobi Wine. Era mukataba kanga ka Bobi Wine nababulira nti ense yagala ba Bobi Wine. Nimba menyera abakulembeze nti omukulembeze wa India yagende Gujarat ngabo nogenda mu district Prime Minister nafuka chairman wa district nabaga nti mu Gujarat mulimu obubbi bungi nkozesa sharia nabateme emikono nga simusiramu ne batta omuwala omuyindu ku train nakunganya abasiramu nakunganya abahindu ne batta ebikumi ebi mu kampu y'abasiramu oyo katikiro wa igundi aliko bayindi naye abantu bebatoka okulonda bamuleeta kubanga tali anguzi era afuze buyindi musajja muhindu yenyini yawera yindi yebadde yina ne factory y'embogo nazo yaziweze tebalya bisoro ente tugikwata ke buyindi musajja muyindu mulalu era Amerika ne Bungereza zamutekako boycott obutalinyayo naye bwe yamala okuba Congress party y'amaanyi ennyo ey'Abaganda what happened nawano yazzeewo iyo nawano yazzeewo nembaga ndi yabadde omwaka banne bamujerega nga buli kaseera bamulaga amaaso mamyufu nti asula mu mwenge afuze kitafunyeze Kenya nga bamaze ajifuze nga bamutaddeko ne gundi empulutulizo ya gundi ya ICC ajifuze nagera mu ICC nagusinga namala najja nakugamba nti n'entebe ekisanja kye kiwedde kajivaako wano tekiriiwo kakati njo sanga mafuguli muntu mafuguli owe Tanzania ayinira mu line nagoba erinnya lye Pombe manyi kitegeeza mwenge Pombe je pamu Johnny Pombe mwenge Magufuli kakati ebintu byakola bola Magufuli alabikanga model East African president kubanga strategies ze mu kuhandulinga Kagame yayungudde yasumuddde abadde bamwesimbye bulijjo bakanti bafana nabo biki naye yiki yakola ensobi yagenda mu kibinja kya Lotale bwe yagenda mu Arsenal yayina okweyisa obulungi ayagala Commonwealth sponsoring Arsenal najiteka ku mujozi Rwanda najiteka ku mujozi gwa abafungu nokuba mukazi wo the moment you enter an organized group you lose you get married you lose your liberties that's why I'm not a model very was it a miscalculation for him to be abazungu a sponsor of Arsenal ekiriza ngatayina human questionable credentials on human rights boba amanya tujja mo shapinga bwajene wafe aduse Bufaransa oliro mukazi ku Voice of America ngayogera ngalinga atali wa Kagame era nabagande mbagane naye mu intelligence ya mutewala Kagame omusajja omukambwe ne mubanga mukimeewuwe abakazi abanyarwanda buli weekend bwe mubazanyirako mubasiiga sirimu bwe baddayo e Rwanda ewa Kagame kitegeeza abajja tebaddayo olunaku lumu bajja bakwatanga Mugabe nkubulira program mukulembeze wenja twatuuse dda mu studio ara kyenebuuza mbagamba kiri kimu nti Bobi Wine abo bamugisa muntu ate mugisa muntu ali mu dangerous ate kati abataddeko muliika kubanga the government has accepted kisha muntu mufu yali mu FDC yakolayo yadde okutta ensiri ne strategy gye yasanga ye yawooko tuwaka yamulema nze mbalekerawo mbagamba mugisa muntu if you are confronted with the two choices ng'omwami wo mama wamwe afudde taata wamwe awasausigala oba awase mama wamwe omuto asimanyi naye yali wasiza mama waffe omuto kati sigalo kifaanana Besi yabadde ayina ekizibu was a junior person Besi yamagye tegamukubira saluti ono yali commander for 9 years balabye mugisa muntu ng'amagye gamukubye tear gas CDF balabye nga bamuwalawala nga talabikayo strategy ze FDC talabikayo wali omulabeko muwoko tuwaka mubye buli kamu mugisa muntu ayina ki simanyi nga muvuma amu strategist n'ontuma okulumba mugisa muntu muvume ki basomeseza abaana beebwe amuvume ki abaffe basomera mu UP ababe bali bweru ekyo baali abatakikoze abali mu ntebe era mugisa muntu wali omulabeko story ya skando yonna eyo sigenda okwesimbawo mu FDC ogwasooka yali talina sente zigula soda yasala nanasi mpulira nze mugisa muntu yampitako nanga nebwe otujerega naye
singa badeni n'obudde nga naawe okkiriza naali kututteko mu Arua n'olaba former army generals nga basiika binyeeko. That's what is driving me. Mukisa muntu yali amekamanda ewaabwe nga ku kyalo kuliko omuvubuka omubi n'azimba ennyumba n'agikukumulanga nene. Mukisa muntu abewaabwe tebamugamba gwe nga toyina nnyumba ng'eyo naga nti omubbi bajja musiba era bamusiba. Njagala kubuuza nolwekyo combination ya Mugisha muntu ne Muliika togizanyisa. Mugisha muntu mu Buganda ani alumba Muliika? Dani Muliika ekyamugobye Mmengo gana kutunda nivalituunu atuuze bikamwaka mazeewo. Muliika ali Shahab eyo combination mugitiire. Njagala kubuuza kigambibwa nti enneeyisa ya Mugisha muntu ye mufuula okubeera ensolima yammwe aba NRM mu opposition. Baga nti ensolima mukessi wammwe mwamuteeka eri. Nakyo kiyamba Mugisha muntu abasiru kye bagamba. Why? First of all, oba Mugisha muntu yali moro ya Museveni. Lwaki bamwamala omuwangula mu kalulu ate mwamuyita Muteese n'owulye engalabi z'emitwe. When does she become immoral? When does she become immoral? I see. Your propaganda. If you say, nti Museveni akozesa Mugisha muntu, what does it mean? You can hand over power to him. Awulire engalabi z'emitwe. Museveni akozesa Mugisha muntu. Handing over power to him means there is no change. Tuli musenga avudde mu ngazeemu. What type of leader do we need? Who can protect it? One of the president nga tanava mu buyinza either voluntarily or by force. Amanye ekintu kimu. But they should. Who is going to protect members of the first family? Probably there is a third option, an election. The first family become to ono atujoga ono mwewunye. Ojoga bajjo kukolera bajjo consolidate no sitala ono tujoga. Members of the first family baina okumanya nti bateekamu input. Nti mukammoyi mukagundi mukakinyata ya mwaddako baina okubamu omukono mwaddako kubanga you become the punching bags of the new regime. I understand. Nti Gaddafi mufu baminisita be bonna bafu n'abaana be bonna babayi ambassador wano kyalina okutugunene ki Muhammad bikasera wekyalabiranga president. Mr. President, I have a message from your brother Gaddafi. Kyekyasooka okudefectinga Gaddafi yali talina bajeno twagendange ewa Gaddafi bamuddukako mbirombiro. My last time Katonda byakolera abantu twagenda mu banka ye Gaddafi omusanga nga bwero bwali ennyumba ze bakuba nga tudde ku mufaliso naye nga bakugaa nti kasaawulira ennyonyi nga kamuzaayo mu kabuli mu banka ye naye ekyekolo twakirya mu banka ya Gaddafi ne Berlusconi ne President Museveni twasanga ba President bataano owaffe gwe basooka okulaba nga Gaddafi ye leading land of money mu nsi nga Tony Blair mutudde bwati former prime minister wa Bungereza kozi Gaddafi bamusuula abazungu Abangereza bayagala okufuna gas ne oil, cheap gas and oil nga Russia bataddeko sanction kakane baga let us rebrand Gaddafi Gaddafi ne bamuteekamu n'ennyonyi yateeka n'agisasula n'omukazi gwe yatta muyite siringa yega mukazi omupoliisi n'agula n'ennyumba egundi nga bapoliisi be bagikuuma okutuusa n'agamba abalibya baabasiba natti President Museveni ne Mandela be babayamba. That's why when Ugandan went to Libya at that time bakuwanga ne sentence obwerere tetusula hoteli. We are highly respected in Libya kubanga waliwo ekiseera nga tuyita Tunisia ugenda egini waliwo ekiwanuuzibwa n'akola ki waliwo ekiwanuuzibwa nti Gaddafi yali Gaddafi eyali agamba abalibya nti baagala kubba oyiro waffe kasi abalibya baalabanga babadde agamba okubba oyiro beebazze okusima oyiro ne bamuta mpulira abona ne bamuddukako Abamerika abalibya ono anti bazungu sentiment. I see. The Libyans wake up to see that babadavuma adolede batudde ku ntebe naye. That's why ekimu ku bintu ebiyambye president ono okuwanga mu years taina lalingi kulai nti obota akomawo Amini akomawo bwavaawo otagala yali avuddewo ko netulaba yali avuddewo kodira ku obote bwafa mpulira kitegeera mba temuyina cause. Once the enemy disappears, then your unit against you cannot unite against that bond. Okimanyi nti kampu ya Mugisha muntu mulabikiramu ebikolwa bya mbabazi. Waliyo Christopher ine ya defecting na najjayo wa abakubi government ya Museveni ewabazi nono mukodomiwe ne wona lebo buteesa bibaji kuyikottaka bino bino byakola busoni byabwere
people don't mind about corruption nga bayina emirimu kuteesa atayi ajja atya sitegeera sitegeera tamale lwaki oli alibadde atta mukamawe mu gavumenti yennyini gy'alimu mpulira gavumenti agirimu is a minister buli kimu akifunidde wano apulontinga ati against his own thing nga takitegedde omwana ayinza okulya tatawe eddagala ekkadde oba efasfisewe ez'amandaazi kitaawe naafu ate naamukabira nnyo ekyo omwana ayinza okuleeta ababbi bakange kitaawe kuba nzija neneebuuza where is the connection between someone who wants to topple his own thing. You cannot live an army of unemployed people in Kampala ng'oleese bbaasi zo nga bano bajjeeko emirimu. I talked to him. Nemuga nti bwe tujja kusobola katuusira nga njazitwala njaziteekamu. Nemuga nti kwate biliyoni yange mune ekitundu nzije muka munyezi yange 20 ngende waffe nzikole taxi park zikole zigende kalisizo nga toyina sente zikole nemuga wayi kukizinga kubajja sente waliyo ku machanze naliyo lwa zinakuja anti yoli kuzigoropa aliyo mazoko kenda twali bakwano nnyo akazinga ako sije wava sije yano nga bamutwala kakiraba nti president nga alonkinga anti-corruption gone crusade kutemuletedde bribe ya kuteesa kituufu ng'anaatera okulonkinga kakati president bamubuuza are you credible, are you serious, or you are making a public relations exercise? But why do they attack Kuteesa? Nga bawozesaho ne Museveni yennyini baamugamba nti naye yafuna enguzi mu kirabo kya Christmas. President gwemmanyi oyo president gwemmanyi Gaddafi bwamu obwa chairman wa African Union yaga nti amawanga gonna agasasulidde sente zaago oba member naki Museveni yawoneka omukono naga nti Uganda is not a poor country, we shall pay for ourselves. Museveni yali enguzi mumubuuze bano bonna balwanye nabo waliwulidde kamugamba nti Museveni yampaako $1 million neyiteka ku account twava wano ne wafula okutugenda omubuuzi nga batugenda nti Museveni yalina apartment in Sweden. We looked for Museveni's apartments in Sweden, we came back empty. But was sent the Swedish government yet was sent to investigate Museveni's wealth in Sweden. Batugamba yagulayo street kale kigambibwa nti ayinako street kwalina ebizimbe olwo opposition nganja kolwaka mpulira wali okyali opposition ani balira kwewuunya nti owaabwe enyiri bamusindika batya investigating naye bano ekibakubya Kuteesa kiri kimu nti Kuteesa tawulira. Kuteesa ayagala bwa sipiika Kadaga is formidable kubanga abantu babulijjo kyebabati mukimutamanyi constitution ya Uganda ekugamba bangi bamugenda mu second round sipiika akwata entebe n'afuka eggwanga ate taliko limit ayinza okuga nti eggwanga lyetemyemu njadde fugenda mpulira kakati bano bakuteesa sinateekawo kulonda bo balowooza nti bajjawo Kadaga kyobala bwe numale babiriza ani akuba Kadaga kyetegeeza fight ya Kuteesa eri wali nti singa yasenga esingo nange nyinza okikwatamu. Why don't you have a trusted person? Lwaki mwerowoozako mweka? Why have you failed to produce them more? I see. Because buli omu yenna mu humiliated buli akoze nammwe addayo kanga akaabo abantu bali ku Museveni baka muzeeyi okujoga kuno kumujooza abantu kwekututte musisi kwekututuzize kandi tutuula kwekuziza gundi bawana kyobe n'atuula. Don't you think Museveni strategy ye ebyonoona byonna ali ku ye yekka ayagala akifuge mpaka kalaba how Mbabazi plotted his failure Mbabazi yagezaho kujja ku government ebigaana nakugamba nakawandika ddi 2025 omwezi gwa 10 ogwa 2013 nakulaga ne nkugamba ti Mbabazi ye yategeera Katonda yamuyamba n'ategeera ntalina buwagizi. Omuntu yenna atalina buwagizi mu byobufuzi tukiyita compromising candidate. You either wait for an election nga semwogerere mu kinaana bali wawoza lule mwagala mukwatirayo oyinza oyingira mu kalulu n'okwesimba nga naawe okimanyi tolina buwagizi togenda kuwangula. Leaders are marketable. Obati yalina obululu wano yakozesa Mbabazi yayingira nga naye akimanyi talina buwagizi era mu kitabo kyange nkuwa. How do you take such a step? Nti Mbabazi yali mugezi nnyo yategeera nti abantu mu public kugundi tayina kakati ye kye yakola nti ye yayingira akalulu batalina buwagizi kati at the end yakwata bitongole bya gavumenti ekyamulema kyokka magye ebitongole byonna abiyina mpulira
mbabaze ebitongole ebirekamu abantu naye bamufulumya kubana yali agala kivugamu bamufulumya babazi bamufulumya yekuteesa asiikuula wali ssente mpulira n'aleka abantu nga bakaaba. That's why land evictions ani kakati Museveni kyemulabako Museveni ayinza okukkiriza gukke kuteesa muvi ogw'okulya enguzi kuba yagambye gavumenti emunoonyerezeeko ayinza okukkiriza gumuke muvi ekyamukola obubi waliwo olwokula kyobola nti ffe mu Baganda kasita omwana ayagala okuyita mu lujja ng'atambula nga tannamira manyi tumusiba ebikolokomba aleme kutambula asera. Kakati nze nakola mistake nti bwe najja natandikira mu State House spokesperson wa president for 14 years ate nkyakola kyekirala Katumba amalayinza okubeera palatoni kamanda kiŋŋamba abaana bange nakola ensobi just oli muganda waŋŋamba oli muganda naye kyekyakukola service teriiko kifo waŋŋamba ebifo they are just bibeera bitiibwa mu meeting netumwebaze omutatiramu munne mu meeting mpulira nti bantwala mu new vision bakomitiya center nze uyu mwana agamba ntwale komitiya uyo anjulenze mutani wa Mirundi I have a new staff. Nisa Mirundi sikubenya ntoni sijja mutirawo. Museveni aduplicate nze roles za IGG. Kuteesa yakula mangu nafuuka president wa Assembly. Takyalina kirala. He cannot be foreign minister. He's unattainable. He's already foreign minister. Toyinza kubeera secretary general wa UN noddayo wamwe ofuuka foreign minister. You graduate from foreign minister to Katumba Amala cannot be palatoni commander. I see. This is why Mugisa muntu naye ali mu category ya. Now do you think Mugisa muntu naye yakula mangu bamubuuza wa brigadier ne bamufuula major general. Do you think yekuteesa takimanyi nti yaliko president wa UN lwaki alwanira bino kirina kyo yali akyagala lwaki bino bye bya speaker biki ataddewo fight mu politics w'ensi endala atali ku cynic because African politics is around ethnicity Kuteesa yali baddenga vice kyobola baali babala nti sekandi bamukube mukaluwe Masaka afulume Kadaga afuuke vice Kuteesa mbalayirira Kadaga tasobola kugenda ku vice having been the speaker in charge of an independent institution parliament nti abeere demoted Murimax kakati akulira institution number how can she be vice president anti-corruption ekitegeeza Kuteesa wote yabalawo njagala kutegeera mu nsi foreign minister tekikyasoboka asigaza kuba vice president ate nabo tabusobola ng'ate Museveni ye president oba prime minister nabo buliko gye bulaga. Kakati what does it mean? Kuteesa yali badde lobbyist naye mu Africa ba lobbyist bamenyeddwa yalikoze Kuteesa foundation already agiririra ekigambibwa foundation ze yayise enguzi y'emitwalo 5 ejja dola yamuweebwa mu lukuubo lwa UN twe yapuse yayingira mu meeting n'alekanga ngobye ayina mulimu ki mu government. You tell me Kabushenga ayina mulimu ki mu government. Kabushenga manyi wa vision abajoze buli manyi mukubi wa mpapula za tumwebaze abasigadde tebalina mu mirimu kujo kabujozi ate bajoze ministry of education ye abantu babakaba program kulembeze wencha mujja kusanga wali abokisinga kakalo wabana okujoga abantu mujja kusanga kabokisa kakalo waliwo ebajja okugenda abantu basuula akalulu waleme kubaamu kayadde akalulu president yakwata amapeesa agali coding n'agateeka ku masuuti n'agatondera baminisita be n'agakomyawo nga bagooza n'awulira bye boogera mu maka gaabwe weewuunyi. Museveni yasinza baminisita abaye abaana abo bajoze buli wamu buli ewali sente bazijja alina kukola jonna laba abasajja okuba n'abanyivu alina kukola ne baga nti bwe bamala tuko bakaheru n'ayingirawo babibuulira abaana baabwe you are danger. That ministry education mwe muli first lady can't the first lady see such stuff tumujje ku radio jakemu anti-corruption eyingiddewo enasobola bakuteesa. Let me tell you nti nze ndi mugezi I cannot attack Nakalema. Why? I have been saying nti mu government mulimu mafia corruption nembandika n'akatabo akasembiyeyo nti this time mafia threatens Museveni's survival. Kakati omuntu bwe mbadde ngamba nti naaba ate nyombera ki obadde luli mubadde luli temuli bulungi naye Nakalema nti nguze mulya as what I have been saying. Kakati ate nkuba nti omuntu gwe baleese because I did not have kyembagamba mu logic to the moment you say muwala wange akyali muto tajja kufumbirwa. That's a very difficult thing.
omusajja kaga mirundi nze sikiriza muwala wange kufumbirwa mulokole oba musiraamu oba mukatolika ekitegeeza amukkiriza okufumbirwa religion yembi eddiini gyatalina mufumbizamu anybody in mind what pleases me is that Museveni has realized kakati bwekibanga azanya public relations but as well abantu abali mu government bamanyi ababbi Nakalema's stay may baby being given that position may have relied on her credibility is she credible Nakalema bambi kitabo kyalina wande inside the palace mutunuulire Amelia bwe yavaawo aleeta akero guleza akero nekimulema wayo paper what have you been doing this thing nemugamba gwe ebya new vision tobireeta wano state house is not a corporate state house is a political institution the way they run it is different it's not the way they run the vision how can a junior candidate do an assignment without informing him nemugamba gwe Museveni yamanya who can do better things than you when he directs in outside to do things I cannot complain I see yamanyi yani akisobola si title he does not follow titles uyo akero nekimulema ne baleeta omukyalo omulala omukatoliki uyo ne bamuzanya bati bamugobako ne munyonyi China ate nga n'oluchina talumanyi nakuwezi talabikako Nakalema najja Nakalema ekyamukola obubi was not prepared temumanyi kubatwala nsamezi nabagamba nti Muswati bwe yali agenda okufuuka kabaka wa Swaziland bamutwala ebungereza ne bamuteeka mu ssomero erisomesa bakabaka mpulira Kiruba bwe yali agenda okuwasa okufuuka president yatwala mukazi we ne bamusomesa ba first ladies bwe beeyisa mumulowooza byonna mubimanyi mpulira nenkuga omuleeta bulesi oli ayingira kawungezi Kigongo bwe yajja he did not have any background ya politics yali musajja musuubuzi how did he manage to run parliament and Kigongo can be on record nga speaker akyasinza okukola emirimu Uganda was in transit ayinza okusinga Kadaga nga kakati alongside challenges ekyamuyamba kyali ki zokwagala Professor Mutibwa n'amukkiriza mpulira Kigongo yalina Professor Mutibwa yali amuwa engeri y'okukolera emirimu yali mu judicial permanent secretary and could listen to them I see kasobera aloga nti notawuliriza kati Nakalema asanga a disorganized state house ayina background yemu yakolanga mu kantini z'amagye era gye bamujja ngatabba asanga ekintu ekiri bwayida asanga ekinene ekisukka ku kantini ekirimu ababbi abayitirivu mpulira nekimulema nasanga abalabe bangi nakolaki kakati ye yali amanye ekintu eki taafuna ensi y'amagye nekyokubiri nga talina proper evaluation olunaku lumu yagamba bannaddiini nti president ali busy president yagenda kulaba nga bakardinali bagenda ye talina si buli muntu yenna si buli muntu nti omugamba Amelia bamutwala bweru n'asoma masters naye bagenza omugira naye ava bweru Kutesa yagamba tetuyina gundi bakalya diplomats wa yagudde ku bwerusi gumutwala kubanga you are extending the civil service mubalancing regions omusajja afuga Ethiopia bamujewa was ambassador to New York prepared I see yali prepared but right this now is why the army has performed well Nakalema yasose genda kusoma kigambe wabadde alina byasoma sina buzibu president wabazanya games amaze okugulawo Pandora's box I see nti naawe okkiriza nti the most important issue mu ggwanga obwanyisa bukenuzi bubbi kakati gobotuma enfana zikula eddagala erinazitta zikula nezifateninga nze bankufaako ekyo nja kwebaza gwosinze okukula stories ku bubbi ndowooza ke kaseera ne Museveni nti obubbi butandikira kwata ali yennyini obujozi bw'abaana abo kwatudde oyo neyekweka omulenzi gwe nabatunuulya bwendi neŋŋamba bano abaana balina ekizibu beetaaga kutta otudde nga ne president bwali nojjayo teepu yo nga nvuma Museveni vote Mbabazi president antwala mu president's office nowandika ebbaluwa mu public service mumuteeke mu category etafuna musaala it took Muhoozi afende Muhoozi 6 months to get him his salary nga mumunyabonyeza kimugaba ki efirate marriage must be beneficial to the family
nti mwenyinaffe bamukuba naye ayina kyayina ekimotoka amugulidde akamotoka n'emitwalo 8 nze nafunanga 8 ali afuna milioni 7 ate promotion yetegeeza nakufuna 15 kakati abo abaana baali bajinga mbajawo nga kano kaze NBS kalisa yanzigalya mutoyi gamutano wakati muto yaduka msebe yalinya milioni 8 na gendo zikule nnyo kumukabuli ogumuwi kubanga befuula kati their intention was nti bwabera ne president byayogera bili authoritative nti bijja ku affecting future tumujeyo tumunyiza kube mu 7 na muhembala nnyo basinza amagezi mwenna compliant kakati walutweto yabula umayirwa ki walutweto yabula balina design zebabadde bakola mbwa nnonyo ya nnonyo mwanja kulekera wempologome kutwala emisinde empologoma onajijja mu national park onajijja wa nino olubawo mu nyumba ani ayina olubawo mu nyumba simanyi yani okusawa mwero gwekiro tukiyita meditation nimanya nti bano bagenda kugwa mpulira they cannot sustain this tebasobola kuba tebewandiika ku Museveni tamanyiddamu ekibaana abo gyebamukoze mpulira nti kakati mulwanyisa corruption mumulwanyisa naye Museveni aduplicating the roles kantu ya pusa kakajinga tepu mukoddemu yali mu forest authority n'atunda ebibira byonna is arrested. Do we need Nakalema to come under problem 7 is what he's saying agamba we don't need to talk about it we need to see actions if it is a public relations exercise I don't mind kubanga kize mu debate who can provide the best but according to yachimuwadenza nalabya mukutira there must be action against corrupt officials in the government nti bubanga otege message ngemese otambula nayo mu briefcase ateria ojikwata kamaso ababbi ba sente mu government babamanyi ababbi ba sente messe ziri mu briefcase ya mukuru babamanyi ababbi ba sente abalowooza balowooza bwa pusi buli kapaina kapako buli bali sente bazijana nebakubani bakuwanona mbwaje tukole nalinja batta nalinja bana nyundu mbatte nalinja kutako Museveni ayagala kutegeeza nti abalabe yateekawo kulwanyisa obukenuzi tebakola ndabanga addide rozi z'abalala aziwadde abalala abaleetera okukoonagana kyayagala okukola kiri bwekiti bayijiji bakola ki gundi ombabazi yekye yakola ebitongole ebyo byonna yabiyingiramu nabagambye nti musooke mulabe gundi Igig's office bakwata Bukenya kati Igigi agenda asinga emikono atuule kuba balina gwe bakiwadde omulala Kutesa yalemera yete yagenda oli yagenda eruzira Kutesa teyagenda n'aleeta legal argument the Igig's office is not fully constituted ebeera mu basatu agreed kakati bwe kyebakola president muli agonja bawe ye kakoza yeroya wa basi za Kutesa mpulira ekitegeeza Museveni yagenda yatwala enfaanu kula eddagala teziyinza kufa ono program kulembeze wencha ono akola woli yava Sydney ani yamuleeta mbabazi ba suspect yaleeta atudde mu kifo omukazi oyo nga handlinga choka mu cases ezatulinza already weziri nakati zikyatambula tewali yali azikuddeko buli kintu kyonna kyakola buli kintu kyonna kyakola baba bamubazizza dda do you think era kyobulaba nti bano abaana bino ebitabo babitya nnyo nti wandika 213 issues nezibaawo amulakirwa kuba nina biri balinzise if these boys were smart they would have killed but I supplied poison 3 times namanya ajja kuba mbatadde mu kinu conclusion y'ensonga eno bw'oba olaba your prediction Nakalema anaakola what Museveni is doing oba Nakalema anaakola oba nedda what the president has done is to deworm his government to start amukuyetingiddewo omulala exactly kuba tasobola mugoba duplicating zero olutacyakola kubanga oli atuula eri wa mukulu omulamuzi nga naye n'omulamuzi yasomaki oli omulamuzi yasomaki what the people want is expeditious solutions to land evictions which Magamere is doing. I see
This is what Bagemere is doing. No, Bagemere's commission is a talker. There are no actions. Bagemere commission. Njokezi mwogezi. Mbuza ya bibuzo. Ataka siye zaba tumutaka ye judgment Bagemere ajiwerawo. Mpulira. Gundi cases zeta zimala emyaka 20. Ekitegeeza kakati gwe toyamba Museveni. Museveni yayagala land eviction zigwewo. Ani azikola. Ayagala kikwere waawo. Mpulira. Land section. Ajise. Naye mpulira Katulebe ayomba ne Katulebe Chief Justice. This man he wants to deworm the government. Even the judiciary needs deworming. Why doesn't he deworm using the already existing people in the judiciary? Omache kitegezo kuba mulamuzi. Kakati kankubule. Ebyerusanje temubitegeera. Kikyonjo. Bali banoonya omuntu wawo yafumula abantu. Kankubule si kikyo. Feke tumanyi. Bali banoonya Bagemere. Omulamuzi eyawe ekiragiro ekyo. Mufumula Bagemere taata waabwe yomune mama waabwe. Mafia yamuleetera kino. Mukamba buli. Mpulira. Eyakuba eno gye mwogera Rusanje eyakuba y'omulala tamanyiddwa. Bana ba parliament baba banja kakati balowooza nti bajja kukwata ono Kirunda yabadde abasiba babba yakwata Kakoza kati abaka ba parliament anga yabwe bajolekezaani kikyoncho yagenda mu kooti era ewuwe tewaliyo mizibu mpulira mukyala Seninda akimanyidde ate omuntu waliko kulya ennyama nga mukulu alina n'amalimu. I'm telling you, the person who demolished Rusanja is not Chichocho. Bakwata gundi yemu. Chichocho block eri mu Kampala teri mu Wakiso. E mafia yakwata nabagambye bali bagitization nakirabo. Ettaka eriye lya Chichocho liri mu Kampala. Kakati era bali abasasula. Mafia najja kubalino ngateze omusango agwadde mwanyina wa Bagemere. Mpulira. Inaanza nagamba nti so eyafumula abantu mutaka teyali kusaidia Kikyoncho. Tamanyiddwa. Baba eripa ku Kikyoncho bagala the compensation. Mukyala Seninda zinyo oluzina. Parliament has directed the compensation. Do you know how many people are there? Obamanya kati abali abazeeyo obuzi. Mpulira. Compensation. Museveni yaganye era nabagamba mukatabo kange. Understand the mafia politics. Nemagandi kadala mugezi nnyo. The parliament is restricted. Elementary political science. What is the role of parliamentarians? Kutesa mateeka. Legislation. Ate bayingira batya peti. N'obutale n'emivumba. N'abalwanirira ensalo. What does Kataga want? Inswas have more powers from the executive. I see. From other institutions. Nti parliament awamba buyinza bwavi mikono mirale gya government popularizing herself and the parliament by handling issues other institutions bayagala tugamba nti balipo tebakimanyi nti atwala obuyinza bwabala kyenkugambe tekagamba omusajja omukambwe n'abakiriza buli weekend mu kimanyi abawalabe mubazanyireko mbaseke siri mubaddeyo muno n'abali ku station oba mu kimanyi balala it means they are here for a different role. Era bakomando babuze ne bagenda mu kimeri tebafiiridde babuze bo bakomando abakulembeze wencha newe kaka bw'okimubuli ekyo atula bwati this is beyond his imagination bade kaka iso yagisanga nkyakala munamusasira ojamusasira office bajimuwa kyakala basajja balaba kalolo okulutu yadduse yapulya kulomukaaga nga anjogera nembaga nti you people tetulabangako basajja balaba ne Muhanji mu kooti. Muhanji has been swabole on his own. Muhanji yantumira lawyer we tibwata mirundi jangu netutuulawo nga ku lubaga loonya nanga naye njagala onwanira olutalo nenkubira basajja bwange buli obutambala nabajanekanga nti ekyo kite mulimu kabuli ezi Muhanji yandabako Alo nage yagamba bwe yali akunoonya naye embiro ze wafuumuka simanyi kuluno watyachi musajja wange consulting kaga nti ekyo kiri mu kabuli yes kiduke doze chikuwaka kuduka mbiro mu nsonga zotasobole basajja balaba singa yina ba handlers bukedda yinonye basajja balaba nti Kayombe n'anaafa. Where do you imagine at this level? Amawuli agabwa ng'omusajja yafa mysteriously mu buliri amawuli agabwa mangi ogenda kanye president offer jamu buli sentence ekwera mu birimu eddogo kubira basajja balaba nga bwagenda okuteesa n'abantu eddame lya Muhanji liragira basajja balaba is he one of the trustees
kitegeeza bukedde ani n'owinjire implicates basajja balaba kyobala nabagamba nti wano mu intelligence batono kubanga intelligence eriko nakyo intellect nti temusobola kukaweesa n'afa ng'owamakomera n'owa polisi kaweesa n'owamagi mwagenze mukono kuyingiza abaana mu bitongole bikuuma ddembe munnammwe n'afa pologula negenda mu maaso ekitegeeza gwoba omanye eyamuse ti gwe toli mu ddenja misingi weekoma buli omu nadduka obanamwe afudde mwemukamfatibule mutuula mutya mu meeting continued uninterrupted bulingi oba Scotland Yard akabwaka kwetolorereko naye nga tesekuwa ekikoze naye gundi obutababala calculations nti Al-Shabaab webakubye olwokwagala sente mukoze colorful ceremony entebe ku airport any sponsor of Al-Shabaab will confirm twabakubye omusajja wa Kenya mekamadoka ibamita jeno mwasese amaje ga Kenya bagakuba lusanfu bakuba gundi battalion ne bagimalawo naye mwasese bateka bomu nga tasobola kujja baina kulira yinga ku Air Force kakati it took them about a week to dislodge them naye mwasese njagala relationship yabo mwasese yagamba nti aba buba yagala kutegeera bomu yatukubye ezakuba kufundi building ziri 3 ng'olina okutegeera nti kufundi building baafa 205 naye teyayogeranga baawano in fact emirambo gyajjanga 6 official bawano ekikulya sente colorful ceremony entebe no nabagamba wano nti akakiiko ka Bank of Uganda mukateeke mu kyama camera because what we are going to expose can chase away people in this Uganda where I can invest banne mwe babasekera in fact gamba bulire ebintu ebyo byomwogera mu lwatu ne mubiraga ensi amawanga amalagategera tuli banafu birakebwa live akakiiko kanoonyereza ku banka eyatundira gundi zikola buli abantu abaganda bakugamba tufudde tuweddewo abaguliza abalabe banawe twazalibwa 20 nsigadde bwomu kati kwate defense ogijjabwa olabanyoka akunamye tomugamba nti maama tuula bulungi omugamba maama wali yakuyita neighbor nasituka kubanga ayinza okumulabi program bukulembeze wenja ebikukunavu n'abakukunavu ndabye gundi ndabye lecturer wa political science nemusekerera we cannot a baby cannot go back to the pregnancy. What you call transition, these are arrangements for swearing ceremony of a new president. If we arrive at Entebbe from Dubai at Entebbe, we are in transition. When you arrive at Entebbe, you are no longer in transition. I see. Once you make a constitution, then is a paradigm. You are in transition from 86 to 95. Kakati olwaleero biboogerako mu transition Uganda tirabanga ku mukulembeze mulala mu lusuku lwamwe mawati muli malaalo tajjajjawo. You have not seen another president swearing in because you don't prefer to defeat this one. Tamale wali wano n'ogamba iPod dialogue entuufu dialogue terina makulu nti yali terina makulu mukama we yagenze mu dialogue n'atuulayo interparty organization for dialogue yasimbudde n'agenda n'atuula era n'agiberamu paka yawedde ng'ennaku z'omwezi 28 Julayi 2006 Pulezidenti Yoweri Museveni yayita abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abaavuganya mu kaluko wa pulezidenti ak'omwaka guno 2006 ensikinkano yali Makaaga Nakasero abakulembeze owa DP John Sebaana Kizito yalina Ssaabawandiisi Ebi Oto saako ssentebe wa DP Mwami Mukiibi tebaalutumirwa mwana n'oweewaabyakyala Leina Kafiire ate ye Maama Millie Obote yakulembera ekibinja omwali omumyuka we Dokita Okerokero ne Ssaabawandiisi Peter Walubiri ne Professor Edward Lubeihayo nga ye ssentebe wa UPC. Dr. Abel Bwanika ye yagenda n'omuwandiisi we mukyala Teddy Mugote ne yali ssentebe w'akakiiko akamunoonyeza obululu Mwami Tumusiime ne Mwami Balimwezo. President Museveni yalina ekibinja omwali omumyuka we wa ssentebe wa NRM Haji Moses Kigongo
Ssaabawandisi wa NRM omwami Amama Mbabazi n'omumyuka omukyala Dolos Huoha wamu n'omuwandiisi wa pulezidenti ow'ebyama mukyala Miriam Kyambadde n'omuwi wa pulezidenti ow'amagezi ku nsonga z'ebyobufuzi Haji Abe Mukwayo. Even me was there. Mu nteesaganya bakkiriza okuteekawo akakiiko akawamu nga kuliko ababaka babiri ku buli kibiina ekirina ababaka mu paalamenti. Baasalawo okutuulanga ng'owa ssentebe bukyuka abakulembeze bonna baasaba bino: okukyusa n'okukisatula akakiiko k'ebyokulonda, okuzzawo ekisanja ku bwa pulezidenti, okuteesa ku federo eyamba eggwanga lyonna etali eyettanirwa Mengo, okukomya okuteesa ne Buganda mu nkukutu, lipoota okufa kwa Kayiira, okumalawo olutalo lwa Kkoni mu mirembe, okuteekawo akakiiko kabuulize ku bikolobero ebibadde mu ggwanga, amakubo ag'okumalawo obwavu, engeri gavumenti gyegabamu ettaka, ebiwandiiko byabwe bigenda kukyusibwa. Kakati nenjoka nkugamba wano nti basisinkanye Museveni abogamba yabanyonyola ebintu bingi, because it is not intended to change leadership. The president nga bwagenda mu parliament n'aginyonyola, this was the intended nti abakola constitution baali balowooza. Kakati kankubuuza, ebibiina ebyagenze yali alina support kati DP ina support. Masaka yabakuba. Oyinza kuteesa n'omuntu nga yafuwala dda. Kampala. Road Mayor wa DP. Kubanga mumulo. Namboze wa DP. Professor Makerere neseka. No. Kati Jema na ye leta yalese basalirwa. This is a briefing. Yes, that's what I'm telling you. That ebine byagenze byamani. Provided for in the constitution inter-party. Nti tujewe embiranyi eyaba UPC okutema ebitooke byaba DP. Kabaka yiko okutema ebitooke because you must look at the intention of the framers of the constitution. Ne UPC yabadde. UPC yamanyi okuziya Uganda. Kubanga bwe bayina kukola muntu gubo otajja. Kakati nenkugamba nti president yabaga nti lwake tusaana okukolagana. Njagala okuwa ekirowoozo nti ensisinkana okuva mu omusingi okunazimbirwa entegeeragana wakati waffe nga tussaawo omukutu gw'empuliziganya era mwe tuyinza okutuula ne tuteesa ne twegeyaamu n'okussaawo enkolagana ennungi ddala. Ffe abakulembeze b'ebibiina kino kiyambe okwewala embiranyi n'empalana n'obukuubagano wakati waffe ng'abakulembeze. Ebyo byaliwo ennaku z'omwezi 2 Juuni 2024 wafulumizibwawo alipoota ekwata ku nkolagana y'ebibiina okufunira eggwanga ebirungi oba ebiyambira awamu abantu. Mu biina ebitugatta awamu pulezidenti yagamba nga bannansi muli okussaawo ebyobulamu ebisobola okutuukibwako buli munnansi, amateeka amalungi, embeera y'obutonde ennungi, naye okutuuka ku kino tekyanguyirwako, kitwala ekiseera kikwangu. Ebirungi byenkolagano Museveni yayogera mwenye obulabu bwangalina okugenda ate Bulaaya bakanike. Taata Amale, njagala kubuuza omulamwa gwa IPOD ki? Ate omulamwa gwa IPOD kukolera wamu. But not because for you. Okolera wamu n'abantu b'olemesa okudda mu bantu. Kukolera wamu kutya. IPOD bwe kubanga omulamwa ebibiina by'obufuzi bikolere wamu. Nga abasigadde tobakkiriza yadde kudda mu bantu be bakiikirira kugendayo okukola. Teyagambye nti nalagira dda abasecurity babaleke. In writing. Ekyo kirabika kyokiga just politics wa IPOD. Nabe progress abe makale soyo bita makale zimanyani. Ngaga this is historical tekibanga no it has never been there. Kibaddewo. Naye ebyayogerwa byennyini by'osomye. Gweke nnyini waliwo ekyali kiteekeddwa mu nkola. Ate badda nakugamba nabakooti nga bano ffe twettanira mirembe Sebaana Kizito. UPC netegefu okuteesa Miriam Obote okuvuganya si lutalo kuwanika. So the professor should adjust his mind. This was not a historical moment. It has never been there. It was provided for in the constitution in 1995, but these people did not. Don't you think Besigye is better not to attend? Besigye ali better obutaatendinga. Ati nabagamba wano nti ekizibu mu Uganda kyemulina. Ekizibu kyemulina nabagamba. The biggest problem with the political science is that the political arena is dominated by non-politicians. Political science is a science like any other science. However, unlike a natural scientist that use variables
that are not easily manipulated for negative reasons. Political science uses human beings as variables who are not rational. There are also no professional politicians contrary to other scientists. Neither is there anything in the professional ethics. What determines politics is the result. Therefore, in absence of universal agreed professional guidelines and professional ethics, it becomes very difficult to enforce discipline in politics. Tewali ekigambo politician kiva mu kyalionani ekitegeeza omuntu ayimirirawo ng'azanya ebyobufuzi. Tusigazze eddakiika ntulutama njagala kubuuza ekibuuzo. FDC si yakoze best move obutagenda. Byosomye byewawandiika muno, byosomye byewawandiika muno. Tewali neki kyateekebwa mu nkola. Okukolaganira wamu tekuliiwo kati beese gyanonayo ki nga ne byagenda ebiteesebwako practically tebiteekebwa mu nkola. Era ntwe ya pusi kagamba that man abyozeze musisi bamugobbiranga uvuka buno bobiranga mu musisi kati bwadduka tebuddusa n'empeza ngo bajja battira wano bo bwekukumye kati president akyawa musisi nga bobadde bubikola mpulira ani akolamu enguudo ani tuboogere mudduke ani atawanya ekibuga lwaki bakutemumwaga musisi yakola enguudo ani yagula akatale akafu sema ono tumwebaza endala ejja musiba endala etiddako ejja musiba yamantalira ku nsi bilioni meka tasobola kunkontrolera bilioni 18 sikukubeyo ndo nengwasa omutwe ajjeko emu because usafi awo akawugira ako kakati naye musisi bw'agenze mbabulire ne mbagamba kyolaba musisi agenda revisit yourselves. Abantu batandise okukivaamu kubanga tebali kikubya mayumba gaffe nga tusajja nagoba ku mulimu yene yeekweka tali nyamuka. Njagala kutegeera, was it a miscalculation of Besigye not to attend? Is it a miscalculation or is better off not attending? Things in life, if you know tukazi otagenda kudda tugenda waba to be embarrassed kuba abasajja bali befuula bakuddumibo. Don't go there. Ekyokubiri, if you don't have a quorum tovanga mu meeting where you don't have a veto togenda kagenda mu meeting, your presence is not noted. Not at all. Amsen yamwogedde kutegeeza amufiiringa mu opposition agamba inaluli yakanu kujja ya boycott agamba sigenda kugenda kujjayo nze ngenda kwerangirira ki ebyamama tukole ebyamama ne taata nga muzanya na ddole yerangirira wa state house yasulamu eriruddawo. So if you cannot make an impact kasanga people's government eri kasanga bagenda bagamba mu abo kibabetegekera nti baba waddeyo omudiri gwa Christmas kicho bajja kibavuma. They must be prepared for this. N'abadde biberaje bakitegeere balo omukyala bwe manya abeera ku kantini ya DP awo y'omu ku baakiikiridde DP nabagamba nti mwe systems temuzimanyi. You know this tumalirize program kubanga obudde bwaffe kana kati bongera kakomyawo butuweddeko katabo ki how Mbabazi plot is failed ku tekaliyo mu story ono omukozi yateekamu gavumenti eyiye kuteesa n'ateekamu eyiye ya sente ne Mbabazi n'ateekamu eyiye kakati ekizibu kyekyo Mwebazi yateekamu kuteesa yateekamu buli muntu ekiri mu education aba commissioners be bagoba balina baana bo bamanyi kafeeru yatuukirawo n'oziyolerawo mu education bwe yagenda mujja kusanga ebox enkalu 2 muyinza okusanga ebox enkalu. Abaana baffe bakulu abaana baffe batubuuza daddy why do we pay this price netugenda ne kusomera ne batuvuma myaka 14 wakola. My mother asks me singa bali banjokeza ne bakuucha wali badde bafunye emuzi mpulira I'm 60 years therefore gobolowoza uyu mwana nalowooza program ewedde 5 billion sawa nyaze ekirolo gidda mugenda yo mukaaga paka musanvu tunatero yingira Christmas werezaako Jennifer Musisi obubaka omusibula office mu congratulating emirimu gyakoledde Kampala agenda 15 kitwakala kakisatu katwala abajozi bekwesa abali mu Kampala meya wa Kampala amanyiddwa Musisi yaleta basi mu kibuga ezijjako abawutudde emirimu obubaka bumusibula. Musisi yatunda poloti Musisi yasinza okufuna mu ssente mu Kampala. Mwebazeeko ti yebale kukumira mbeera president waze mu kibuga ngaze omwali ngolowooza bakoze okutekunde Buganda afuma Buganda afuma baliva mu se jakeji mulenzi gwe jakeji endala bakubbe n'obuwoteri bwo yanze
kankaka Peter Lawrence yabadde ku kamera ne Musoke Rigani Ntale Studios kati kyogerereko bana mu ABS television mujoza abantu tubadde live streaming live ku YouTube. Omusoga yaleese ekintu kya Miss World Africa Musoga Secretary General Musoga wawasayo ko omukyala Musoga atukoledde ku babbi mu banka Musoga omukazi yasooka okuma president Musoga gundi kataka Musoga abo be musoga wandira kazibwe Musoga omukyala yakirezi Musoga lero lwakuna singa sikati esalifu nyembo okuyo tonna bakaddiwa osobola Christmas ogiyingira ne emyaka nkaaga kati omwana ali bandaba ku kiseera nawangala 10 nsibude tutiddamu ekiro saawa 4 saakone kulwamuka sande saawa mukaaga paka musanvu nze ndaba okyasobola okufunayo ku saidi wasala ku ndongo tosobola kubanga wasala endongo tamala nasaze endongo wano mukwanjula negundi nawunikirira kitooke ndongo nnyo singa babadde wakakwata n'akafereza nefika kweri kandi olubuto olukulembedde fika kweri obala twakuza amazulu mwebale kuba abalabi balungi mwebale kwambalira programu era mweraba